Ebipya byongedde okuzuka ku mwana gwe twakulaze mawulire gaffe Agataliiko nfuufu ku lunaku olw'eggulo nga poliisi y'e Lubowa okutte n'eggaali Charles agambye okusobola ku mwana we n'amusiiga akawuka akayita mukenenya nga kw'otadde n'okumukakanako n'ambonyabonya nga yeegase ne mukyala we Zaina Lali. Wabula omwana poliisi yamukwasira ekitongole kiyamba Agataliiko muwasiza ekya Fruits of Charity Foundation abaalajjanidde abazira kiso okumuyamba ekiwaliriza akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sofia Namuto yamanyiddwa nga Fiina okudduukirira omwana ono okutaasa obulamu bwe. Wano Samuel James Kibanga ategeeza nti eky'omukisa omulungi bazzeemu ne bakeera omwana ono nga akawuka kayita mukenenya bw'ogeraageranya n'ebyasoose okufuluma. Eky'omukisa ebiva mu musayi byagenza ovaayo nga biraga nti patience talina kawuka ka siriimu. Agamba nti ekyennyamiza ye mwana okuba nga alina ebizimba mu lubuto bye yafuna olw'okumusoberangako entakera. Twagenze ne bamukebera nga alabika alina n'ebizimba mu lubuto. Patience ajja kwetaaga okuba nga ajjanjabibwa. Kati eddagala lyetukozesa lya bbeeyi nnyo okulaba nti ebiwundu by'alina munda ne kungulu bikazibwa era ne biwona. Omwana abulidde maama Fiina kitaawe amaliriza okumusobyako n'amutiisatiisa nti singa abaako ne gwagamba ajja kumutta ng'alumiriza abazadde be okumusalanga ne balembeka omusaayi nga waliko empeko gye bamuwa ng'eno taata we yagijja wamusamize. Ngakuba ate maama ng'akola ki? Maama yaggama ebigere yabyokya. Ate baba obwira abalira akola ki? Baba obwira abalira agema nga maama ayibwa eki? Nga maama ali ku luya baba ayida yagema? Zino sente zakubayamba mu byonna. Maama Fiina ategeeza nti omusajja ono yeetaaga atalwe mu mateeka gamulamuza obwenkanya nga alabudde n'abalowooza nti obukagga banaafunanga mu kusaddaaka bannaabwe. Agamba nti si kituufu ng'asabye gavumenti okusaba amateeka amakakali kubasobya ku baana baabwe ng'ono yeyamye okujjanjaba omwana ono nga wadde n'obukadde bw'ensimbi 2 nti balembeka omusaayi ne bafunamu obugagga. Bannange basebo ne bannyabo teri bugagga bwe bafuna mu kusaddaaka kuyiwa musaayi gwa muntu. Teri bugagga bwonna ng'okutte musaayi gwa muntu n'olembeka ofuniremu obugagga. Ekirala omukyala ne bwoba olya ku street ne bwoba obonaabona otya beera n'omwana we. Wakuba kati senga bamulayo ekyandibadde kiwe yandikomyawo ne bajja kisiba bamale bakitente obujulizi bubuza. Nze tekabwakirisi kaluma obulumi nze mpulira obusirinaku. Tuze ku poliisi Lubowa ne Charles Mirungo n'agambye nti oluvannyuma lw'okuzuula nti muwala we alina akawuka akaleeta mukenenya yasalawo okugenda omusamize yamutegeeza nga bw'agenda okumuwonya kyokka nga yamugaana okumutwala mu ddwaliro lyonna n'amuwa empeke nga bunaku alina okumuwako empeke emu n'amazzi ag'okumwasa mu nnyumba ng'olwo muwala we lwajja okuwona. Kati bwe yampa eddagala nanga nti omwana oyo yeetaaga okuba nga tatuula wamu eddagala lisobole otambula ku kiti. Era n'akakasa nti senga abanga atambuzibwa mu mbeera asobola okukola ki? Eddagala eryo nga lijjanjaba Prodesi? Siri abeeranga mu kyaki nsaba nenfunayo amazzi angaki. Agaseeko nti omusamizi ono yamulagira akozese muwala we emirimu egy'amaanyi nga ensonga akyabadde amutulugunya nga mukyala we Zaina Lali akyatenda bba olw'amaddu g'alina ng'ono amulalise nti poliisi olwo n'amuyimbula bagenda kwawukana. Ate nga lwaki saawukana naye waakwata oyo omwana kati owange gwataliko. Nsamba Quriash yakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.